butereevu mu malwaniro g'ensi zino zikali ntalo. Biden bw'atyo alangiridde lunaku olwokubiri nti US egenda kuyambako mu kusukiwalinga ceasefire deal mu Lebanon. Era nga eyo bwe tuvaayo twolekere ate olutalo wakati wa Russia ne Ukraine butereevu nayo tulabe ebifaayo. Ceasefire oba okuyimiriza mu kulwana oba okukomya okulwana muneekutandise wakati w'eggwanga erya Isirairi ne ba Hezbollah. Era bano bwe batyo munnange bakkanyiza okubeera nga bakomya okulwana. Kakati munnange eno gye bayita ceasefire oba okukomya okulwana wakati wa Isirairi ne Hezbollah bwe kuti munnange kwatandise dda, era nga essuubi litandise okubeera nti nno libaawo nti wagenda kubaawo emirembe, era nga oba oliawo emirembe gino oba enjege eno obulumbaganyi bwa Isirairi bwe badde ekola ku bibuga ne butawuni obwa Lebanon bugenda kubeera nga munnange bufuna obuweerero, era nga okulwana okubadde kututte ebbanga erisukka mu mwaka mu bitundu eby'amaserengeta ag'eggwanga erya Lebanon wamu ne mu bitundu eby'amambuka ag'eggwanga erya Isirairi kugenda kubanga kukoma. Pulezidenti wa US Joe Biden agamba nti diiru eno wakati wa Isirairi n'aba Hezbollah erimu oba bakkanyiza okubeera nti nno amagye ga Isirairi gagenda kuba nga gaamuka ebitundu ebya Lebanon mu nnaku ezitakka wansi wa 6, era nga amagye ga Lebanon gagenda kuba gateekinga control eya territory mu bitundu eby'amaserengeta ag'eggwanga eri okakasa nti nno Hezbollah ate munnange tebajja kubeera nga bazimbirayo amaanyi gaabwe. Cabinet eya Isirairi emaze okubeera nga munnange ekakasa nti bagenda kuba beesala ku lupapula lw'amawulire luyitibwa Haaretz, nga luno lugenda kuba munnange lukosebwa buyansusu kubanga lumaze emyaka 15 nga lukola, kitegeeza bagenda kuba tebakyaluwa buyambi bwa ssente era lugenda kuba luggalawo. Kale amagye aga Lebanon go galaga nti beetegefu nnyo okubeera nga bwe gatyo gakkirira mu maserengeta, era nga ceasefire eno egenda mu maaso. Amagye ga Lebanon gamaze okubeera nga gategeeza nti go munnaye gamaze okubeera nga gakakasa nti gagenda kuba gatalaaga ebitundu eby'amaserengeta g'eggwanga eryo okusobola okubeera nti nno gatuukiriza mission wansi wa UN Resolution 1701. Era mu statement gye baafulumizza amagye aga Lebanon abali mu frontline villages mu byalo ebiri mu entalo okubeera nti tebakomawo mangu paka nga amagye ga Isirairi gamaze okubeera nga gaamukira ddala. Ate mu bitundu ebirala eby'eggwanga amagye era bwe gatyo gakubirizza bannansi okubeera nga babeera beegenderevu nnyo ku explosives oba bomu, ebintu ebiringa bomu ebiyinza okuba nga munnange bisobola okubeera nga bibwatuka ne bibatuusaako obulabe nga birekeddwa emabega amagye ga Isirairi. Essaawa ezisoba mu 3 kati kasokedde nga munnange bayingira ceasefire. Tewannaba kubeerawo reports zonna eza violations kyoba oluuyi luno ate luvudde ku ndagaano oba luli luvudde ku ndagaano nedda. Abantu munnange abali mu 10,000 bwe batyo batandise okubeera nga beejaga era nga baasitukiddemu okubeera nga badda ewaabwe okwetooloola ekitundu kyonna eky'amaserengeta aga Lebanon. Abantu bwe batyo balabibwa nga bawuuba obugalo oba victory, era bangi ku bo balaba nti buno buwanguzi bwennyini obutuukiddwako olw'ensonga nti kati bali mu kudda waabwe waka. Wabula tekinaba kubeera nga kikakasibwa nti oba banasobola okubeera nga baddirayo ddala mu bitundu byonna gye baava, kubanga amagye ga Isirairi gamaze okubeera nga kakasa
nti abantu tebagenda kusobola kubeera nga baddeyo mu byalo mu kiseera kino nga bwe kiteekeddwa okubeera nga kiba, kubanga amagye gaabwe gakyakolerayo. Era bagamba nti mu bitundu bino gye baali bagambye abantu okubeera nga baamuka nga bawaddeyo oba evacuation orders, amagye gaabwe gakyaliyo era abantu tebagenda kubanga bakkirizibwayo mu kaseera kano paka nga amagye aga Isirairi gamaze okubeera nga gaamuka. Ekitundu kyonna balina okulaba nga bajjayo abalwanyi abajambula ba Hezbollah bonna balina okuba nga bavaayo mu kitundu ekyo, era nga ne Hezbollah military infrastructure yonna bagikiriyalinga. Mu kiseera kino amagye ga Isirairi agokolera ku bitundu ebirinaanye border bwe gato gajja kugenda mpola mpola nga gaamuka ebitundu ebyo, era nga bino byonna bikolwa okusinziira ku kubeera nti no balina okuteekesa mu nkola UN resolution 1701. Kale munnange newankubadde bino byonna nga biri bwe bityo, nga Isirairi eraga nti eringa egendera ku ndagaano ya ceasefire eno, bangi bagamba nti Isirairi eyinza okuba nga eri mu kugula budde oba eri mu kubayinga time nga balinda bulinzi obukulembeze bwa administration eya Joe Biden eve mu buyinza, Donald Trump ayingirewo, olwo munnange basobole okubeera nga bafuna full support okufutiza aba Hezbollah. Ate batugendako munnange mu ggwanga oba mu ddwaniro wakati wa Russia ne Ukraine, era nga eno munnange bukyabeefuka kigambibwa okuba nti obulumbaganyi obwa drone okuva mu ggwanga erya Russia buno nga bwatagetinze ebbibiro ly'amasannyalaze mu Ukraine mu maserengeta aga Ukraine mu kitundu ekimanyikiddwa nga Mykolaiv, era nga eno amasannyalaze munnange gavuddeko okukosa n'amakolero mu maserengeta g'ekitundu ekya Zaporizhzhia nago munnange gabadde stuck okusinziira ku b'ebuyinza mu Ukraine bwe batyo bwe batutegeeza. Russia egamba nti egenda kubeera nga ekyokuteeka short and intermediate range missiles mu bitundu ebya Asia ekiteeka mu nkola singa United States nayo eneeteekayo missiles mu kitundu kye kimu, era nga bino byonna tubifuna okuva eri Deputy Minister of Foreign Affairs Sergei Ryabkov owa Russia. Ate yo European Union erina ekiteeso ekyokubeera nga eteeka envumbo ku farms eza China eziwerako, nga egamba nti zino zayambako kampani za Russia okubeera nga zikola zi drone zino ezeyambisiddwa ennyo mu kufutiza eggwanga erya Ukraine. Ate nga ye Minister wa Defense owa Germany Boris Pistorius atukakasizza nti ensi ez'Ebulaaya zigenda kusigalira ddala nga ziyamba Ukraine mu by'ekijaasi, era n'agamba nti ng'amaze okwogerezeganyako ne banywanyi be okuva e Bungereza, e Bufaransa, Italy ne Poland, n'agamba nti bamaze dda okubeera nga basala entotto butya bwe bagenda okubeera nga munnange bawaayo obuyambi oluvannyuma lw'okubeera nti President omulonde owa America Trump bw'atyo akomyewo mu White House. Ate omwogezi wa Kremlin Dmitry Peskov agamba nti Trump yali ayogera ku kubeera nti azza emirembe mu Ukraine era nga olutalo lukomekkerezebwa, naye ate okusinziira munnange ku biriwo nti administration eya US eriwo essaawa eno yo egamba nti ekyo kikafuuwe olutalo lulina okuba nga lweyongerayo mu maaso. Kakati Peskov okwogera bino akiddiridde oluvannyuma lwa Mike Waltz ono nga ye National Security Advisor owa Trump, oluvannyuma lw'okuvaayo okugamba nti President omulonde owa America yali concerned nnyo ku nsonga eno ey'olutalo okubeera nga lweyongera, embeera eyongera okubeera ng'esajjuka ey'olutalo
wakati wa Russia ne Ukraine era nga ayagala olutalo lukomekkerezebwe. Jjukira gwe munnange ampuliriza, bino byonna bigenda mu maaso naye nga Ukraine ebizuka bikyayongera okubeera nga byesolusa mu matwale gaayo era mu kibuga ekikulu Kyiv bano munnange drone za Russia zikyabafuukidde akayinja mu ngatto era nga okuviira ddala Mande ekibuga kino drone zikikuba obuteddeza okusinziira ku mmeeya waakyo amanyikiddwa nga Vitali Klitschko. Era nga ne mu bibuga ebirala kati nga mu mambuka ag'ekibuga Kyiv eno munnange misairo ya Russia yalimizza abantu 23 era n'ebizimbe ebisukka 40 nebyonoonebwa ate nga misairo endala era mbasenegedda k'ekibuga Odessa eno munnange yayonoonye ebizimbe ebisulwamu n'abantu 10 bwe batyo ne balumizibwa ebyansusso okusinziira munnange ku Ministry of Internal Affairs eya Ukraine. Naye nga newankubadde ebyo byonna biri bwe bityo UK wamu ne ba allies baayo bo bagamba munnange tebagenda kutiisibwa Russian cyber threats okubeera nti nno bawa oba basupportinga Ukraine. Bino byonna biva eri Minister owa UK for Intergovernmental Relations Pete McFadden bwe yabadde ali mu NATO Cyber Defense Conference mu kibuga London era n'akakasa nti newankubadde nga amagye ga Russia ag'oku ttaka essaawa eno gawerera ddala okusingira ddala bwe kyali mu ntandikwa nga Moscow elonkinze full scale invasion ku Ukraine February 2022 naye nti omutindo gwago oba quality ey'amajaago omutindo gw'amajaago gugwiridde ddala era tebakyali kitiisa oba tegakyali gantiisa nga bwe gwateranga okuba.